Gye buvuddeko gavumenti yategeeza nga bw'egenda okuwandiisa abasawo abapya okusobola okutumbula ebyobulamu olw'omuwendo gwabwe okuba omutono ng'ate abantu abeetaaga obujjanjabi bayitirivu. Kati minisitule ez'enjawulo ezivunaanyizibwa ku kuwandiisa abasawo n'abakozi ba gavumenti basisinkanye ku wooteeri emu mu Kampala okusala amagezi ku ngeri abasawo gye bagenda okuwandiisibwamu okwetooloola eggwanga lyonna n'abasawo ki abasinga okwetaagibwa. Wano minisita omuweezi w'ebyobulamu Hanifa Kawoya walagidde obwennyamivu olw'enguzi esusse mu ggwanga ku buli mutendera n'asaba buli munnayuganda okwenyigira mu lutalo lw'okugirwanyisa. Okulwanyisa enguzi kitandikira ku gwe nange. Buli lw'otuula ku desiki ne bakuwa omulimu n'ogenda okugukola n'olaba nti olina kasente konna k'ofunye akatakwataganye n'omulimu gw'okoze ebanguzi. Agamba obuzibu buviira ddala ku disitulikiti eri obukiiko obuwandiisa abakozi abapya. Ng'otandikidde mu District Service Commission eyo we watandikidde obuzibu. Jjukira b'amalwaliro gaffe eri District Service Commission zezikola ki? Zeziba recruiting. Era kati tugezako okugamba oba nabo bakomewo ku senta. Okusinziira ku Kawoya kino kyonoonya ebyobulamu mu ggwanga kuba omuntu omutuufu alina obuyigirize omulimu tebagumuwa ne baguwa abawadde enguzi. Jjukira bano bagenda kwata ku mirimu egikwatagana n'obulamu bw'abantu. Naye ate mmwe mwagadde kulaba ani alina katuwadde. Ategeezezza nga bwe batuuse n'okulowooza oba obuvunaanyizibwa buno buggyibwe ku disitulikiti bukomezebwewo mu gavumenti eya wakati. It's not a matter of nti tulukuruutinga. Mulukuruutinge nga mugenderera omuntu ono gwe mukuluutinze yadde n'omukusoma kwe mu kufuluma afulumye nga product yeeyo gye muweereza ebweru. Kati okusalira amagezi ekizibu kino akulira akakiiko akagaba emirimu mu minisitule y'ebyobulamu agamba okusaba emirimu kuteereddwa ku mitimbagano era n'ebibuuzo kwe bigenda okubuuzibwa. They do not come physical to the commission to bring application forms. They apply online, so all the applications are handled online, so there is no face-to-face process during that time. 3, all those who have to do examinations, they all report to one center where examinations again are done online. Kati abaana babasunsuddwa be bajja okuyitibwa okusisinkana abakulu okwongera okubeerako bye baddamu. When they come for oral interviews face-to-face, we tell them when they come physically on the interview board that you have come here, do not listen to anyone. Winnie Nakabiri, agafeeyo ku Spark TV.